gwe wasalawo muganda wange ampuliriza n'ogamba nti sijja kuva ku mukutu gwa Pearl of Africa Radio. Ekyo nno kyakabi nnyo, kirungi nnyo, kiddizaamu ddala amaanyi n'essuubi mu mbeera yonna eriffe eno gye tuli abaweereza. Buli lwe tubeera nga tulaba nti abali ku YouTube, abali ku TikTok, mwena nga mwatuuse dda mwateredde. Kiba kitwongera amaanyi sobola okulaba nti ate munange twongera okulaba nti ate tubakolera research ow'enjawulo n'amawulire ag'enjawulo ng'ate matuufu. Eddakiika ziri 10 zokka zivudde ku ssaawa ziri 4 olunaku lwakutaano. It's a Friday of course. Buli lwakutaano oba okimanya bumanya nti Muhammad Yusuf Kinobe aba ayingirawo. Ennaku zombi leero ziri lumu, omwezi tuli mu gwakutaano, mwezi mujja, mwezi mupya, omwaka Omuganda aliita eddaza 2026. Tugenda kutambula essaawa zigenda kubeera 2 era nga essaawa esooka tugenda kuba tuliko munda mu ggwanga erya Iran oba mu Middle East, tujagendakoko ne munda mu ggwanga erya America. Byandibanga abasajja meeting zandibanga muganda wange andaba nawe ampuliriza, bandibanga abasajja batuuse ku nkomerero ya meeting. Abasajja batuuse ku nkomerekerezo ya meeting ez'okuddamu okulumba omusajja Omuyirani. Bagamba kakati ekijja kijje kuddamu kulumba envuunula bibya. Nakugamba olengera nga olina omuntu gw'ofugaza n'addayo n'asinziira nadda, otyanga nnyo omuntu oyo akutte ekkubo n'akomawo. Ngomaze okulaba nti ate mukwano omufufu Gaza omutyanga. Amerika ekwata kkubo kukomawo. Era bagamba bunnambiro, batugamba nti bunnambiro bagenda kudda. Tujagendako munda mu ggwanga erya Russia, akadde we kanaba nga kakyaliwo. Tujagendako ne munda mu ggwanga erya China, tulabe ekiki ekiri munda mu ggwanga erya China. Waliwo akagolomolo. Amerika keyagala okuggala, eyagala kukaggala kali kakonekitinga ku ggwanga erya China. Nakugamba wano nti omusajja Amerika ali mukulaba nti ati abala n'eggwanga erya China. Kakati ampuliriza ali ku Pearl FM. Yandibanga n'atandise okulaba nti ati agamba waamala okukuba Irani kuzira ku pulanize addako kagolomolo, agamba agenda kukaggala. Kaliriddawa, kali sayidi ki, kakonekitinga ani naani, tugenda kwiraba byonna ampuliriza muganda wange. Wano munda mu ggwanga erya Uganda ensonga za Okero yatta abaana wali eggaba, omusango baagumusalidde era kyekiddako alina kulaba nti ate mukwana akola ki. Ensonga za Bbiiru eritambuza bannayuganda eribeeraliikirizza lyakoleddwamu ennongoosereza. Bannammwe abali ebweru bandibanga bajjukiddwamuko ne bakolebwamuko ampuliriza ku nnongoosereza mu mbeera yonna bandibanga bagenda kuddamu basindike kasente kaabwe nga wekibadde webadde bakikola insha Allah mpolampola. Katutandikirawo tugendeko mwe bali webuti tulabe ate kiki ekyaddako. Bwali bwebuti mu Inside Story. Webali webuti tugenzeeko munda mu ggwanga erya Amerika naye nga kijja connectinga n'eggwanga erya Pakistan. Webali webuti omusajja Omumerika gye tuba tutandikira akwata ekkubo, omusajja Barack Obama avaayo alangirira. Ennaku z'omwezi zaali lumu, omwezi gwali gwakutaano omwaka 2011. Omusajja Barack Obama kati myaka 15 giyiseewo bukyanga batta Osama bin Laden. Omusajja avaayo ekiro ssaawa zaali 5:35 ez'ekiro, yadde nga ffeno mwabifuna obudde bukedde nga 2 naye ng'omukulu bwali budde bwa kiro ng'obudde buwungeera obw'ekiro munda mu ggwanga erya Amerika. Omusajja Barack Obama n'akatyemula n'agamba nti basobodde okukwata ekkubo ne bagenda munda mu ggwanga erya Pakistan mu Abbottabad ne batta ne bajjawo omusajja Osama bin Laden. Era Amerika egamba nti ono yajja mu September, kyebakazako September 11th attack. Najja n'alumba eggwanga erya Amerika, kakana akubye ebizimbe by'enjawulo bitadde ku ttaka. Twin Tower nazikuba ne zigenda ku ttaka, nazikoseza ddala. Era yalina ekirooto eky'okkuba
mu White House ennyonyi eyali erina okukuba ku White House yakkakkana tetuuseeyo naye nga kyali mu pulaani okukuba White House naye baawona buwonyi. Pentagon teyaluwona, omusajja yagirumba n'agikuba Osama bin Laden. Kakati ne bamunoonya, baatuuka okumunoonya paka we baamutta ennaku z'omwezi lumu omwezi gwali gwa kutaano omwaka 2011 era omusajja asinira munda mu ggwanga era America Barack Obama nga ali mu situation room yakavaayo ategeeza agamba nti tusobodde okugjawo omukulu, tusobodde okugjawo Osama bin Laden kakananga bamusse naye ono baamunoonya paka we bafuna DNA. Nakugamba DNA bano olengera bakulembeze abazikweka ba Putin aba North Korea ba Kim Jong Un nga bakweka zi DNA zaabwe. Olengera Kim yagendako munda mu ggwanga erya China nga waatudde basprayingawo bakweka DNA. Abasajja baanoonya DNA ya Osama bin Laden paka era yabayamba, yakola kinene nnyo okubatuusa waali. Bagenda ne bagenda ku kyalo ne bagema abaana nga banoonyeza Osama ebbanga ddene ne bagema abaana. Kati mu baana be bagema nti gavumenti ezze egema bwereere, Amerika bajja mu Pakistan bazze egema baana ku bwereere. Mu bana abaana baali balina DNA nga bo tebazze kugema yadde nga baabagema naye nga baali banoonya Osama, banoonya DNA ani asobola okutuusa ku Osama. Oba oli awo kateeketeeka okugema, oba oli awo mu famire ye munaavaamu anajja ne tumanya Osama waali, ne tumanya DNA, ne tumutulake, ne tumanya waali. Era okkakkana mu baana be baali bagema mwajjiramu omwana alina omusaayi DNA ng'ekonekitinga bulungi nnyo n'eya Osama bin Laden. Era bwe baamala okugema ne bazinga tenti zaabwe ne baddayo mu Amerika ne batandika okunoonya Osama paka we baamufuna. Olengedde Omumerika DNA mwe yayitira okunoonya Osama paka we yamufuna. Era olwaleero ole balangira nti bamusse, baamujja mu bulamu obwensi wayise emyaka 15. Tugende mu maaso. Wakati nga tutambula tulina banaffe aba MTN bagamba nti obanga oyina essimu y'omunaye nga tolina mu layini y'MTN gwe mukwano gwange osubwa bingi nnyo. Ayina essimu nga ya layini 2 oba ya mapeesa oba ya smart nga temuli layini ya MTN gwe munnanga osubwa ekya data okyakaaba nnyo data nga tolina layini y'MTN egabane ku data ow'obwereere n'ogula eddakiika n'okuba ku mikutu egy'enjawulo gyonna MTN yokanga yesobola okukikola. Kwata bukwasi ssente. In fact na yabwereere. In fact layini y'MTN yabwereere. Just kwata bukwasi kaddeko nandaga muntu yo kugenda osasise layini ya MTN wonna wosanga ebizindala ebiriko MTN, wosanga emotoka ya MTN, wosanga tent eriko MTN. Gendo bagambe I want line. Yogera na luzungu. I want line. I want line. Wosirikozi ng'emikono bajja ku line ya MTN kubako data wabwereere okumala ebbanga eritali panvu nnyo. Ate isaawo akadde n'ekwongera data ow'obwereere n'emukuwa kozesa kubira abantu bo chattinga n'abali ebweru ku bwereere free of charge. That is MTN yetaddemu ensimbi. Tugende maaso. Tutandikidde kampuliriza munda mu ggwanga erya Iran wakati nga Abayirani bonna wakati nga Iran ampuliriza ali ku Pearl of Africa Radio bali mukulaba nti ate muganda wange beewera bagamba nti bafunye information okuva ew'omusajja Omumerika nga Amerika abategeeza bagamba nti tugenda kujja tukomawo na bidi ekijja kijje. Omusajja balumba eggwanga erya Iran emabega. Iran nebalaga nti esobola okubeerawo. Era Iran ya resistinga. Iran yabaddewo okumala ennaku 40 we baali balumba Saddam Hussein. Abasajja bakiwa wikisi zaali 2 yadde nga bamunoonyeza ebbanga naye okukola operations ez'amaanyi bagamba tukiwadde wikisi 2 okakana Saddam Hussein nga bamukutte. We baali bakimamaddro essaawa zaali 2 zokka mwezi essaawa 2 nga mulina ebyokukozesa byonna okutokosa ennyonyi byonna wabula eddakiika ezitasoba 3 nga batuuse mu makagooli nga bamaze okulaba nti mukwano bamugjayo. Ogatagate eddakiika ze bakozesa essaawa zaali 2 zokka nga Maduro Nicolas bamufunye. Gaddafi kyatwala omwezi gwali gumu ng'abantu beekalakaasa
nga America tena bakulaba nti ate mukwana eyingirawo yajja ennaku zaali bbiri America yozebala yadde abasajja balibya bagamba nti yali wiiki nnamba nga mumunoonya bamala omwezi mulamba nga abantu beekalakaasa n'Amerika nayo nga ekyapika abantu bagende beekalakaasize ddala. Njagala kulaga Iran eno yo mu Iran bamaze ennaku 40 kati bayingidde ennaku 6 n'okusoba yadde nga zino 10 osobola ozijjako baadde tebalwana bamaze ennaku 4 ezeekutte balwana ekiro n'emisana balwana ku wiikendi ne mu nnaku zino eza bulijjo ng'olwaleero okuva nga 28 ku lw'omukaaga mu mwezi ogwa February nga balumba eggwanga erya Iran ennaku 4 namba Iran neegaana. Iran ogikuba kino ekkuba kiri okkakkana twabagamba wano ensonga ezaaviirako superpower okulaba nti ate aluuzinga ewantu wano teyaluuzinga wabula okulaba nti ate alemererwamukko ensonga enkulu yajja teyeeteeseteese oyo superpower watu siwe alina okulaba nti ate mukwano alwana ogenda mu likodizi ze omusajja Omumerika yali amaze ebbanga ddene nga buli mission gyakola ng'ogyeko ya Vietnam zaalinga zituukirira era nga abantu akakkana abajje mu bulamu obw'ensi nga abasse mu Iran kyagana yadde nga abanene mu Iran abasinga battibwa omulina Ayatollah Ali Khamenei Supreme Leader gwe baatandikirako kuba ku lw'omukaaga Iran neerwana neebeerawo paka olwaleero balina ensonga era wezayita ennaku 40 ne bagenda mu meeting ne batuula ne bakola ceasefire. Kati ceasefire eyo ensonga ze bateeka mu ceasefire ezimu waliwo abaziziimuula era America egamba tukomawo we are coming bwe bunkenko obuli awo abasajja bagamba tukomawo neeno gwe bagenda okuddira naye agamba mukomeewo nange mbalindiridde tutegeddeko information ababala ebyentalo abalaba enneetakateeka y'omusajja Omumerika bagamba nti basuubira ne wali twasuubiranga wiiki ejja ne bakuba next week twasuubira kuba mu December bakuba mu February balumba mu February mu Iran wabula indicator abamanyi ebyentalo munda mawanga ag'enjawulo bagamba nti Omumerika indicator ziraga next week sabbiiti ejja okuva n'enkya kuba Amerika mulungi nnyo mu kuba sumagiza ku weekend nga muwummudde bandibanga mukwano bali mu nteekateeka eziddayo munda mu ggwanga erya Iran balumbe ne Iran egamba nange nkyalemeddeko mujje mu nnumbe nange mbalindiridde tugenda kuba kurashinga mu meeting ezituuliddwa n'ezikyatuulibwa ampuliza munda mu ggwanga erya Amerika Peter Hegeth munnamagye mulamba abuuzibwa mu meeting bamugamba kyanjawulo ki nga mudda munda mu ggwanga erya Iran okulirumba okulikuba tubuulire kyanjawulo ki kyemuleese kyemugenda okulaga ensi wakati nga musaba ssente era bagenza obbalirira ng'ekitono ennyo olutalo lwa Iran lugenda kostinga America biliyoni $50 ekitono ebiliyoni $50 era abasajja basabye ne ssente endala. Hegeth ategeeza olukiiko ategeeza ba honorable abeeri munda mu ggwanga erya America abagamba nti tuyina hypersonic missile gye batalabangako ne bannansi ba America nga babadde abamu tebagimanyi. Iran tegirabangako, Russia tegirabangako, China tegirabangako. Bamugamba okakasa olulumba lwe mugenda okulumba eggwanga erya Iran munaamalako. Omusajja naye nga yeewera. Hegeth ategeeza ensi yonna abagamba mbakakasa mu linnya lya Katonda, Katonda wanaaba atukwatiddeko nga ne Trump tuli wamu, tuddayo munda mu ggwanga erya Iran kulumba nalo, tuddayo kulumba akaana akatuswaza ennaku 40 ezeekutte nga tetuwumuddeemu. Iran egamba America oyagala tudde mu ceasefire tukkaanye bulungi,
jukira points zaali 10 Iran zeewaayo ezo ze twamanyako waliwo endala ze baakugira ze beekubira ku masimu ze bayisiza mu mabaluwa point eyemu gye nakugamba egambibwa okubanga nti ne point nayo yalimu era yemu ku yakyankalanya Donald Trump be basajja okugamba nti ate we mutaweerwa okubawa abasibe betulina Abamerika abasirikale ba Amerika betulina munda mu ggwanga erya Iran mujja kumala kutama Maduro Nicholas owa Venezuela gwe mwatwala namugamba kati point kati kankuwe eziri mu buwandiike Iran emuwandiikire mugamba nti sooko gye amaato go agali wali ku pooti yaffe we tuyingirira ne we tufulumiraawo tugende mu ceasefire. Remember America buli wagenda okulumba tamala gavaawo weyagala sebo kumugobawo bwotyo tamala gavaawo asigalawo n'abeerawo abeerawo kati Iran sebo egamba yeyagala okumugobawo bunnambiro Trump agamba Twitter ye ngayita ku akawunti ye twalabyeko n'abakulu okuva mu White House ku mukutu gwabwe okuva mu White House nga yefulumizza bino bya ddala nga yefulumizza statement bategeeza bakugamba ne Trump akikaatiriza akugamba tetugenda kukkiriza mu Iran kukola nuclear ku mulembe gwa Trump ne Trump akomba kwerima abagamba ngandayiranga ensendaba sigenda kukkiriza gwanga lya Iran bakole nuclear ku mulembe gwange leka bamukole ku president anaddako naye ku mulembe ogwange kikafuwe sigenda kubikkiriza nzirayo kulumba gwanga erya Iran negwe bagenda okulumba naye agamba jangu please come I'm waiting for you it shall be your eyes to see not your ears to hear salam alaikum ke kaseera tulabe nakugamba gwagire gwange erya Iran nenkugamba omanyi mulina tiimu nenkugamba wonaalengeranga America ekutte ekkubo ekomyewo nange siina garanti nti enaawangula neera era nga siina garanti nti neera Iran enaakuba America ogwokubiri oba enaamuwangula kuba wali twakiraba nga kirabwa n'ayonka nti abasajja baresistinze ge mazima buli omu ali mu kulaba nti ate awaga buli omu ali mu kuwera abasajja bagamba tulina nuclear eya missile hypersonic missile missile erimu bunyukiriya kyetwategedde ng'omusajja omu North Korea gye yafulumizza juzi eriko nuclear eya missile ng'eriko warheads evaako obwana ng'etuuse mu bbanga twasemba kugirengera n'omusajja mu Iran omusajja akwata ku Khorramshahr ekyo mukyamanya ekyokulwanyisa kya Iran bakita Khorramshahr akisindika munda mu ggwanga erya Isirayiri batandika okukuba apartment ez'enjawulo missile mugitekitinga mugamba katugikube neetuuka mu bbanga neyijjako obwana nga 10 ne bukuba ebifo eby'enjawulo onaakwatako bumeka twalengera omusajja Kim Jong-un owa North Korea nga ye afulumya mu nsimba gwa nuclear nga guvaako obwana omwezi guno gwetukubye emabega nga guvaako obwana ngagamba ogwo gwego gwennyini kaakati abasajja bagenda kuzzaako ki Hegeth ategeezezza olukiiko abagamba nti tuli ready kati tweteeseteese okuddayo wabula olutalo gye luli olutali lwa missile olutali lwa mundu nti masasi olutalo olw'ebigambo wakati nga babadde mu meeting nga parliament osobola ogiyita parliament yeri senate batudde nga bagamba boogera ku kyenkomeredde balumbe tebalumba abamu tebaagala badde munda mu ggwanga lya Iran bagamba tufunyeeyo ki mu nnaku ana babuuza Hegeth
mu nnaku ana ze tumaze tufunyeeyo ki nti tusse Ayatullah. Ekyo kitugasizaawa okutta Ayatullah bye yali akola nga bakyabikola tuwe ensonga endala nothing tewali mumulumbira ki akola nuclear bikwatako nti binkwatako nze nga super power era endagaano mu Iran ajawukanako ndagaano kyeriwa yagivaamu nga North Korea bwe yakwata ekkubo n'ava mu ndagaano ya nuclear n'abagamba nze America kola ky'oyagala do what you want nvudde mu ndagaano ya nuclear akola nuclear nga bw'ayagala era tewali amugambako oyo nga temwamulumba lwaki olumba Iran Hegetha abagamba mwogere bye mwagala byonna tuddayo mu Iran kulumba Iran kugikuba we tulagaawo ebibuuzo bingi babimubuuzizza tutegeddeko Benjamin Netanyahu yandyesoggako eggwanga awo kasita omulengera ng'ayingidde Amerika omanya ekiddako ne we baakuba be baalumba ennaku 12 ezaasooka mu June last year omwaka guli 2025 era yasookayo mu Amerika enfunda nga 2-3 okakana nga balumbye Iran addayo wangi addayo uwa mu Amerika wabula nyina information gye tulinkinzeemuko bibiri ebimu birungi mu kuddayo kwe ebimu birungi ebimu si birungi agenda kusisinkana aba cabinet obukiiko bwa mirundi 2 akakiiko akataagala lutalo luddemu n'akakiiko akaagala lutalo luddemu bonna alina okubumiitinga kanzije mwana wange Pokazo kuletedde omwaliso gw'ebyobusuubuzi n'amakolero Trade Expo 2026 okuvanga 14 okutuusa nga 17 May 2026 ku kisaawe kya Kira Municipality. Jangu osisinkana abakugu bakubangule mu kulimira awaka mu kifo ekifunda eby'amayumba n'okuzimba okw'omulembe nga kukekkereza ensi